Era munzikirize njogere kana akantu kaabana abagenda okufumbirwa. Gwe wena nga tolina sengaawo tebaakutuuza tebaakubulira oli mu bufumbo oba ogenda kufumbirwa. Njagala audio eno ogiwereze mukyalawo gw'ogenda okuwasa girlfriend we gw'odatinga ng'omulinamu ssuubi ery'okumuwasa. Bw'oba tomulinamu ssuubi lya kumuwasa muleke. Waliwo ebintu abakyala bye tulina okukolera abasajja mu kisenge. Leero mbadde ku live y'okumakya gaayo omu n'aŋŋamba nti nina actually audio gye nabadde nkoze dda gye mbadde ndoteekayo but njirese nkole empya. Eri tunagiteekayo enkya kuba teriiko date. Gaayo omu n'aŋŋamba nti senga mukyala wange tayagala kunsiimuulako nga tumaze okwezina. Ne mmubuuza nti gwe omusiimuula kubanga tukulira mu backgrounds ez'enjawulo. Abantu abamu tetumanyi na kumanya nti kirimu omugaso oba kyamakulu okusiimuula omusajja wo nga mumaze okwegatta. Okimanyi ekyo nti abantu abamu ekyo tetukimanyi. Ne mmubuuza nti gwe omusiimuula n'aŋŋamba senga ye nze omukyala nkwata akawero ne musiimuula naye tansiimuula. Kya buvunaanyizibwa nnyo nga gyenkomeza gw'omukyala nga ogenda kufumbirwa okubeera n'enkumbi. Enkumbi ebeera na mukyala mufumbo. Gwe wena atamanyi nkumbi kyeki atalabangako ku musomo ogwo genda ku YouTube. Gwoba okawulidde ku YouTube oba okawulidde ku Facebook genda ku YouTube oteekemu Senga Face 256 omugaso gw'enkumbi. Bagenda kuwa omulamu ogwo ojja kutegeera enkumbi gye njogerako n'emigaso egikirimu. Enkumbi eyo egatta abafumbo. Enkumbi eyo ekuuma obufumbo kubanga enkumbi eyo gy'olaba bagiteekangamu eddagala. Eby'ennaku zina nti ogenda bugenzi mu katale n'ogula. Naye ebyedda byalingamu eddagala nga togenda bugenzi mu katale nti kangende mu katale ngule enkumbi oba ngende mu wino oba ngende mu dduuka ngule tawulo. Enkumbi ebeera tawulo oba kabaka tawulo ka very soft ke tukozesa nga tusiimuula omusajja. Mind you, eno enkumbi esimbolizinga buyonjo bwa mukyala. Nti oli mukyala muyonjo ky'obalaba osobola okusiimuula ku bbaawo nga mumaze okwegatta. Gwe wena agenda mu bufumbo. Gwe wena agenda ali mu relationship ng'osuubira okufumbirwa tomorrow or yes or whatever. Ng'osuubirayo nti nze senga ngenda genda nfumbirwa. Nkwegayiridde. Ebintu ebitalina kubula mu package yo ng'ova ewammwe y'enkumbi. Enkumbi mbagambye ke kawero ke tuteeka mu katubeera nako era kaba mu kisenge. Waliwo bintu bingi omukyala by'olina okubeera nabyo naye mu byonna funa akawero. Ate bw'omala okuzinibwa nti omusajja amaze okwegatta naawe tokwata ttawulo eno ennene gye twazizise wansi gye twagala amazzi okubeera nga tegayita mu masuuka ate ogikwate ate ogimusiimuuze. Sometimes it's even rough. Tekyetaagisa. Ogenda kukozesa enkumbi yaffe awe wali omugaso gwayo osiimuule ku musajja. Omusajja olumaliriza olaba ne bw'abanga gw'ogamba nti nze senga bba wange nzina round emu tasobola kuddamu. Omusajja asobola okuddamu n'asituka singa obeera okozesezza enkumbi eyo era n'akutwala ne round ey'okubiri. Naye mmwe olumala omusajja omuleka yenna amazzi gonna gamuli eno mu binege gakkiridde eno mu mbalakaso gali eno wansi eno ewali olukuubo lw'ettako yenna ng'abunya amazzi. Naawe kennyini agago gali eyo munda akuzinnye yo nemma neetobye eboosedde yonna ebooze nga mwebaka. Ekyo kikyamu nno. Kikyamu ate kikyamu nnyo nga gye nkomeza. Bwe mumaliriza okwezinanga bwe muti n'omwagalwawo nkwegayiridde sweetheart wange okwata akawero ako ke njogeddeko n'omusiimuula. Ate olina okuba n'amazzi kubanga nako tetukakozesa nga akakalu kakolobola omusajja. Kakwate kateeke mu mazzi agabuguma ogenda kuŋŋamba nti senga amazzi ngenda gajjawa. Ebintu bino nali mbyogeddeko nali mbisomesezzaako naye nga bumanyi nti buli lunaku wabeerawo omupya ajja ku video yange ku channel yange. Buli lunaku nfuna abantu abapya ku channel eno. Buli lunaku nga bwe mukiwulira. So waliwo omuntu nga ye mupya andabye leero antegedde leero nkwegayiridde audio eno sharing ne banno nkwegayiridde audio eno sharing ne mukyalawo mugambe hani wuliriza omukyalo oyo byayogera. Talina kubeewuliza ku mpaka awulirize waba ayagala atuule mu kyatuulamu. Amazzi ganeno ge tukozesa tetuva wano mu buliri okooye bava kuzina nti ate ogenze nzuuyo ngenda mbunga nyingidde ekiyigo simanyi ate amazzi nsooke nga bugumye. Okwata akagundi kasukaka ofunayo akabaketi nga katini akabakuli kabaketi kyonna kye kiri kali potable kalungi n'ofuna amazzi mu kagundi muka bottle. Naye bottle eyo ngeri erina vacuum like ngeringa bw'olaba flaska. Kati nga bwemanyi taddemu amazzi agabuguma esobola ogakuuma nga gabuguma tetukozesa amazzi gannyogoga. Kati okakwata akakawero kaffe k'ogenda okusiimuuza omusajja nga amaze okwezina waliwo akalala te k'omusiimuuza entuuyo
Omusajja akuzina ina akutuyaniramu tomusiimuula nakwo ogenda bugenzi mu maaso omusajja wati yenayina wennoovulubanye muli awo temubitegeera enkumbi awo wali omugaso gwazo kubanga era tetubeera nakawero kamu omusiimuulako kati obwo tetubutobya ketutobya kekana akagenda okumusiimuula nga tumaliriza okitegeera n'okakwata n'okanyika mu mazzi go n'okateeka mu kabaketi ako n'oyiwamu amazzi gano agabuguma matini toteekamu mangi era tegabooga bwe tumaliriza n'otandika okusiimuulako mpola mpola ku mukira gw'omusajjawo neeno yonna mu mbalakaso neeno wansi nga mu mataka eyo yenna n'omusiimuula bulungi nnyo bannange kino ekintu kyolaba kikuuma omukwano enkumbi eyo lwaki nkugambye nti ekuuma obufumbo bwo enkumbi eyedda kale seyedda enkumbi ekuweereddwa singa oba eyeewangiddwa kuba kati abaana temulina basinga abamu enkumbi baziwanga n'ogigula nga bagikuwangidde waliwo ezo enkumbi zebagala zebatunda empange ate wabasenga nga alina empisa embi era asobola okuwa enkumbi ekuttira obufumbo n'akuteeramu ebintu bbuza obulwa emirembe gwe nebbaawo buli omusajja lwamala okuzina mufo ky'okufuna emirembe mutandika kutabuka ebintu tebitambula bulungi kale ebintu ntubwe bityo bwe bityo mu bufumbo bwammwe naye nga bwebanga baagirunga ng'enkumbi eyo bakiyita kugiwanga nga bagiwanga bulungi nnyo nkukakasa emirembe mu maka gammwe tegijja kuggwamu okufuna okwagalana tekujja kuggwaawo ate mubeeramu ng'edduuda okubawa emirembe kayayaana omusajja yayayaanirenga gwe wekka bingi ebibeeramu by'ogenda okusanga nti amaka go gagenda kutambula bulungi era ogenda kunyumirwa obufumbo bwo ng'olina omuntu w'oyo okitegeera mukwano gwange omulungi so ekyo olina okukitegeera era n'okukimanya bw'oba oyagala amaka go gabeere n'emirembe enkumbi terina kubula mu bufumbo bwammwe ate okusiimuula omusajja buvunaanyizibwa bwo nga ggwe omukyala okubeera nti osiimuula bbaawo n'abeera ng'asobola okulongooka era n'abeera ng'akulekamu looko omulekamu looko mu nsonga z'okwezina nensigala nga nze Senga Faith 256 temwerabira ku subscribinga ku likinga no commentinga nsaba Mukama abanjagalire abankuumire mubeere bulungi temujjanga okwo bantu bange abalungi baagala nnyo munnange ba sweetheart bange I really love you so much nina wano byempandiika mbaagala nnyo nnyo nina YouTube channel endala eyitibwa Story Hub Luganda osobola okugendayo n'obeera ng'ogikeberako channel eyo feminine nobeera ng'ogikeberako mu abanyumirwa stories mboozi z'abantu abakulu emboozi z'ekisenge zokka ze zibeerayo eyo tulina channel endala manya nina Facebook page eri mumanya gasenga Faith 256 osobola okugendayo naye era n'obeera ng'ogirabako oba ng'osubscribinga kyekirala Facebook page nina TikTok account naye osobola ogenda n'ogifollowinga woba olina TikTok account oba tolina it is okay mubeera bulungi nsaba Allah abanjagalire abankuumire temujjanga okwo mikwano gyange emulungi